Popin Media. Amanya Kimuli Joseph, aspiring candidate for Ntenjeru South constituency. Era nga ndi committed okuweereza abantu ba Ntenjeru South n'amaanyi gange gonna n'obumalirivu. Nina ensonga ze ngenda ofokasingako ng'ebyobulamu, enguudo, amasannyalaze, amazzi amayonjo ne ku kya security. Abantu ababadde babba ebisolo byaffe mu Ntenjeru South bwe bunaawulira nti Kimuli alayidde musenguke mudde awalala. Nja kukwasaganya n'ensonga z'ettaka abantu bafune obusenze obutuufu ku mataka gaabwe n'enkolagana wakati waabwe ne bannannyini mataka. Mu Ntenjeru South gye nsibuka ate emiga byenjogeddeko ebyo ebisinga otuluma ebitundu bingi mu Ntenjeru South tulina masannyalaze, enguudo mbi n'abavubuka okubasakira emirimu n'ebyobujjanjabi. Era nga nsuubiza nti Kimuli nja kuteesa nange kennyini okwekwatiramu tufune mobile clinics nga tulina abantu abatambula nju ku nju okuyamba abakadde. Nzijidde mu PFF. Amanya nze Fred Baseke nga ssaawa zino zennyini zenjogererako olunaku olwaleero maze okukakasibwa akakiiko ak'ebyokulonda wano ku disitulikiti yaffe ey'e Kayunga. Bingi ebibadde bigenda mu maaso mu kitundu kyaffe. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni enkulaakulana yagireeta nga emugiraba mu disitulikiti yaffe ey'e Kayunga. Tulina amalwaliro amalungi gyegali akati n'emirembe mugiraba mu ggwanga. Naye ekibadde kisinga kati ate okukosa bannayuganda ne bannantenjeru South, waliwo puroguramu ze za gavumenti ezitaatuuka mu maaso. We nakoma mu kisanja kiri we byakoma. Kitegeeza emyaka gino 5 egiyise bavuma gavumenti ya NRM nti erina kye bakoledde ng'okizibu omukutu ogubadde gubatuusaako services gubadde teguliiwo. Ng'owa NRM pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni yagenda okuwangula akalulu. Kati ate bw'amala okuwangula akalulu yeetaaga aba NRM eno wansi okubeera nga batuusa by'anaatusakira. Pulezidenti yatugambye nti kati ku luno agenda kutunuulira mu nsawo z'abantu. Wabeerawo enkulaakulana olumutereeta ssente mu nsawo. Tugenda kubeera nga tukwatagana naye okubeera nga abantu babeera ne ssente mu nsawo. Ekisanja kino kitugendamu. Wensabira bannantenjeru South bonna banneesige. Twakolako nga nakusobyako muneensonyiwa tutambuze ekitundu kyaffe ogenda mu maaso. Ekitundu kyaffe kigende mu maaso ate ne disitulikiti yaffe egende mu maaso ku lwa Katonda n'ensi yange. Amanya Nsanja Patrick Kayongo nga nsunsuddwa okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Ntenjeru South. Esimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Ntenjeru South si nsonga ndala yonna, ensonga eri emu: okukola obuweereza bannantenjeru South bwe banaaba abantu be. Era wano wennyini wensinziira okusaba bannantenjeru South bonna okuddamu okunteekamu obwesige nsobole okuddayo mu Parliament mbakiikirire. Obuweereza mu bantu bwa njawulo nnyo kubanga omubaka wa Parliament abeera n'ebigendererwa bingi nnyo, naye ate ssemateeka atulambika okukola ebintu bye tuteekeddwa okukola ng'olondeddwa. Awo nno nja kuddayo okubaga amateeka nga egimu ku mirimu gyange, okulaba okutunula mu budget n'okugiyisa esobole okuyamba abantu baffe naddala ekitundu kye nnaaba nkiikirira. Naye ekisingira ddala obukulu kwekola obuweereza obukiise obulungi mu bantu baffe. Neeteeseteese okubikola. Bweweesimbawo nga weesimbiddewo mu kibiina okulembeza nnyo manifesto y'ekibiina, y'ensonga lwaki omulamwa wangu bawadde nga mugazi. Naye manifesto y'ekibiina nnambulukufu nnyo. Tulina ebintu bye tutunuulidde ng'ekibiina era sandiyagadde nnyo kubivaako, naye njagala kunywerera ku buweereza bwe nteekeddwa okukola mu Ntenjeru South naddala nga mpeebeddwa omukisa okutumbula embeera ez'abantu, okulwanyisa obwavu mu busobozi bwange ne mu gavumenti empya gye tuluubirira. Naye ate ekisingira ddala obukulu kwe kubeera omwesimbu mu buweereza. Ekimu ku bituukiddwako bwe bukulembeze obulambulukufu. Omuntu yenna yalirowoozezza nti ntandike n'amazzi, malwaliro, ne obukulembeze obulambulukufu. Omukulembeze oteekeddwa okulaga direction. Kati mu Ntenjeru South balaba omukulembeze omukkakkamu
asobola okulaga ekifaananyi n'okulembera olutabaalo lwonna, oba lwa bya bulamu, oba lwa bya njigiriza, oba lwa kkunga bantu okubeerako ne kye bakola. Mbadde mwesimbu mu ekyo nti obukiise mbukoze obba kulonda okole representation wonna, era nnyimiridde wano ng'omubaka wadde era mbadde nominated okubeera nti no ndi candidate. Ekyokubiri kyenjagala okwongeramu amaanyi mu constituency yaffe, abantu baffe nze nabateekamu embeera ey'okubeera nti nno tuyambagana mu bintu ebyenjawulo, ebituyamba okutambuza obulamu bwaffe. Ekyo nno kikulu. Nze Nakanwagi Florence nga nesimbyewo nga independent, akabonero kange Sefuliya, Ntenjeru South, nzize ng'omukyala. Bukyanga lubaawo Ntenjeru South ebadde tebangamuko mukyala muzadde, nzize okuzaala abantu ba Ntenjeru South. Yensonga lwaki nonze n'akabonero Sefuliya. Sefuliya mugatta, buli omu agenda kuliira muli, angenda n'enfumba ekyenkya ne tulya, ekyemisana ne tulya, n'ekyeggulo ne tulya. Bamaama ne bataata bampe obululu ngende mbaweereze, sigenda kwetiiririra era sigenda batiiririra, ngenda baweereza mu maanyi. Olunaku lwa leero nga bwensunsuddwa, ndi Honorable Omulamba Omutongole owa Ntenjeru South. Abavubuka ngenda kuteekawo emisomo okuyigiriza abavubuka abawala oba balenzi, nga tuteekawo somo Good Shepherd Catering Institute, okuyigiriza abaana eby'omu mutwe, sabbuuni, okukola ebitabo, okutunga ekyalaani, okufumba. Nze ndi maama mufumbi, hotel management amwe chef, buli omu kyanaaba ayagala. Oteekawo bakeries, abaana okukola emirimu. I declare Muchibi Badru as a duly nominated candidate to contest for elections as a member of parliament representing Ntenjeru South, Kayunga district. Thank you. Thank you, Minister. Honorable Muchibi Badru okuva Kayunga Ntenjeru South. Ekisinza okunyiga Ntenjeru South, abakulembeze abalondebwa bwe bamala okulondebwa ne bagenda bajjako amasimu ne offices ne bazigala. Kati ekyo ekintu kinasobodde okuba nga nsootinga ne mbazimbira ekitebe mu constituency, era mujja kubeeramu deputy nawe nabasiriiwo, nange nja kukitulako 24/7, kigenda kuba kisaavingibwa, tekipangisibwa buli kimu. Ate era ngenda nakubakolera project ey'enkoko nagibasuubiza, tugenda kuba tufulumya capacity ya 4 enkoko. Era enkoko ezo incubators twamaze dde okuzibuukinga. Njagala Ntenjeru South ba buli omu ng'asobola okuzza omwana ku ssomero ng'asobola okufuna akasente.